omulangira kawaya Asekeredde tasobya n'eri obutujju yange obudde buno wenjogerera abaganda balugera nti byabagalana tosaayo kikyo. I can officially confirm to you nti just ne Prima badinganye. Congratulations sir. Bibadde bitya? Sebo tebibadde byangu sebo. Kibadde kisinga okukalubiriza. Kibadde kisinga okukalubiriza ddi nga tolinayo. Obero kati kankubulireko. It is reality is obero missing omuntu like you cannot be with a person for like 8 years nobera nga tolina kyomumisingako. Ebisinga sagala kubibaga bakubanga bamubamanyi because it's against us. Naye ekyo kyo kibaawo omuntu obera omumisinga ate n'ekirala abaana okukula nga bakula nga babalaba kyekintu ekisinga buli muzadde kyeyandibadde ameesinga if they get a breakup. Breakup ebadde around 2 years. You moved on and later n'okomawo. Kiki ekyaleeta ekyo? Badde yaki? Breakup ebadde ya 2 years. Nga ggwe naye finally okomyewo mu maka ago. Kino kitegeeza ki? Okomawo mu life y'omuntu n'amaka Tanadda maka. Nedda sooka obubuuza ekibuzo ekisooka. Wakomyewo mu maka? Obuuza maka oba obuuza relationship? Relationship. Yeah, we have a very good relationship. Ebifaananyi byafulumye ku mutimbagano ku weekend yonna ne video yabadde eraga nti you are deeply mad in love again with yourself. What did you miss about her? Wanje? Ekyo ebyo byonna byonna bitubeera tupositinga oba sometimes. That is what we want you to see. But I don't think abantu abasinga banategeera amazima gali mu bega gekyo okujjako ng'era tukyagala bakiraba. Ku show yazze nga sponsor Prima Lusanyiya. Yes. Ng'ate tulumanyi lwa maama w'abaana bo. And you welcomed it. Yes, I welcomed it because why not? Lwaki nkwata nsembeza abantu bebbali bajje on board yet abantu abange bafamily already they are already brands that we working with. Omuntu alekawo abantu bakola nabo wano ate sente nagenda nazigabira ate some girl nintinda naye ng'ate bano bambi ahasulinze nabo baboyezi b'oluusi. So it is better ebiseera ebisinga netutandikira home netutandikira at our abaffe. Breakup we yajja wa movinga omena amovinga n'agenda wa Mr.Henrie n'ogenda n'amuzaala webbali oyize ki mu bino? Nze munange no case life ebiseera ebisinga nga bwejja bwe ngitwala kubanga nabulwa akabaddi ka formula ya life. Ebiseera ebisinga tubala life nasigala gibalira mu bintu bya ssente income expenditure naye ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebijja bigwa bitalaze. Ate ebiseera ebisinga buli kibi buli we tusuubira nti kino kibi wavaawo ekirungi wabula maybe tuba tetunatekinga time realizinga nti ekirungi kyekiriwa mu kino ekibi. Omwami yasiramuka oluvannyuma lw'okuba nti n'omwali yawukana oli mwetegefuteefu okubeera ne haki endala era abaana oli balabirira waliba abalese. Never could them Mpaka case. We are now having a very good relationship. So time yacho when atuka, we'll see what to do about it. Omwami ekusiramuka kyakuyisa kitya era gwe kiki okirowoozaako? Omwami muntu mukulu, he can do any decisions you want. Yeah. Asobola okusalawo kyayagala. It's up to him as long as he's happy. Abaana onaabalabirira onaabuzibu wemba gyendi wenzirayo mu maka mbanja balabirira. Biki by'oyize mweno embeera yonna? Amawulire googera kino buli omu ayogera kike naye gwe n'osigala ku kikyo nga era kikyo watugambye just. Okay, nze I'm not a sadist nti wemba siri kwatagana na muntu. We have to fight unless I'm so pressed to the last point. So nze okubeera nga kati nkolagana ne just steady. I thank God tulina abaana tukolagana and this is business. So tuli mukolerera abaana baffe.
the bottom line. ebigambo byakuyisa bitya ng'olaba mukyala wa Pepe n'abaami olina nekyewayimbako ng'omuti omulaba Dubai we wali ku Rostam Drive ne bamwatachingako tumedimu ne bamwata Mr.Henrie ye ne bagetinga deep in love nga n'abaana bo babalabika tosobola kutuuka ku university nga tosomye P7 senior 4 ne senior 6 yes so ebiseera ebisinga nga bwe nagambye nti life oluusi nga bwegiragira ate Allah takola ki tagera kibi kati wasiramuka onaamusiramula oba ogenda kuddayo mu ddiini yo ey'obuzaalibwa mashallah olunaku bwe lulikeera era mama so bagamba nti kusiramuka genda kubira bahaji mbomaleyo kubanga ogwo mukisa ate ekyo kiva eri Allah okubeera nga akusiramuye nawe n'osiramula omuntu egyo mikisa era nkiddemu gwe mukisa era olwo olunaku tusobola okutta embuzi nga 3 What next after dining with your steady because eriyo omwezi okujja nga 28 era bannayuganda beesunga ekinga in edition after dining with your steady twagala kuresetinga tulina side businesses oba oluusi twandizitwala nga mainstreams nga main business oluusi zetutunuulidde so tutunuulira okubeera nga tuzongera oba zigrowinga kuba kati tufokasinze ku kino so ebisinga byo bikozinze bino nabiri naye nga awo maaso bwe tumaliriza kitugenda okuba nga tukwatako tu-expecting okureleasinga music awererako ddala then we planning on a concert inshallah next year if all goes well then tuba tujja kola concert kafidi yako mwali muli kuki akafilime ku weekend Video. Try just kinywa mpeyagala. what kali ka video olategedde ka video ate omubuuza ka video abaganda bagamba akaddanyuma kassa totidde lugero luno kutuukirako kati kankubulireko case tewali n'omu olwo olugero we lwafulumira akyaliwo kati esaawa eno engero ndala nnyo zetulina okweteeka mu maaso tuli bavubuka baana bato era bali abaagera engero baali bantu bakulu mu egyo emyaka bwe tugituukamu kitegeeza akaddanyuma kakola ki kassa naye nga tetunnaba kufa tukyassa ezo engero tezisembera. It depends on your expectations and what you put on the table. So kadanyuma wabo abatayina value that they're just available. bigambo ki byolina eri Mr.Henrie oluvannyuma okuba yavaayo n'ayogera about you women that bleach kwangu you're a big advocate ku bakyala era olina ne kampanyi y'ebizigo and still nga yo ng'omenya omutima magezi kigombowa he has failed to move on tagenda kiddamu kubanga ŋŋaanyi mpozi kati ogana ng'omwami Mpaka eyo brand yange mba nina ogikwata empola magezi kigo eri abavubuka abayingira obufumbo bw'abantu ne babubeeramu we batyo eventually omukyala n'akomawo ekintu kiri bwe kiti tubeere ne 1+1 equals to 2 2 minus 1 equals to 1 okitegeera buli omu nga bwebala mathematics wo sigala ng'obala mathematics yes kati ebintu ebimu nze siri nti ndi president ngenda kugaana ebintu ebimu okubaawo ebintu ebimu byonna mu nsi eno birina okubaawo lwansonga ffenna mwe tuyigira ffenna mwe tukulira oba oluusi ne bitufuula ate abantu abalungi ebikosi ebyakujja mu bufumbo wabitadde ebyokuyimpala omwami byatayagalira ddala ebikosi by'abawala ebimu ku byakulemesa obufumbo initial ani yagamba nze ndi mukazi mukulu okunemesa obufumbo obutamanya kyenjagala guno si gwe mulundi okusoosa okunoba n'okomawo ku luno toddeyo sinnaba kugambako nti ndi Mpaka sinnakugambako nti wano tuli ku mbaga we are here because we are doing dine with your steady because we are having a good relationship ng'abalina abazadde because we have decided to put our differences aside and look at us as people, as what we can do to uplift each other. Si tetugenda kubeera nga tutulanagana ate tugenda beera nga
omuntu alina event nze nemerera omusupportinga because abantu abali outside bagenda gamba no yazzeeyo ererere kadanyuma. Everyone is entitled to their opinions. I know what I'm doing. I know why I am on board. I know why I am with Just Steady, and I don't have to explain myself to everyone. I don't have to sina kwebuzaako ndibana inazzeeyo emabega because I am 29. I can do what I want. I know what I'm doing, and nobody's going to let me do otherwise. Mama Semba abakyala abawala bangi bakutunuulira bakwegomba ku internet okwo. Naye omuze gw'okunoba guliko maddi. Nze abawala mbagamba, if you're not happy in a relationship, just get out. Don't be there. If people don't see your value, get out. You want to be valuable, not? Yes, I'm valuable, not available. Era nwanyi nnyo kubeera nti siri mukazi wa mukiyungu. I'm not going to wake up. I'm not that woman, but I am the woman you will call when you have an event, when you have a plan to do something that is going to bring money on the table. Yesterday wakabinya yachasinze mu R&B era abantu baje ku dine with Just Steady abakuba muziki. Prima webale kwekuna mukyali mu right state of mind. Like abantu abasinga bava mu state of mind nobasanga nga bekubye ebiragalalagala ebintu byo bikankulubuse nendoze lumulaba. Ne tattoo yo yagijjako. Tattoo zivaako ne tuzikyusa ne tuzizaako tuzikola ki ne tuzooza eyo ebaddeko oli nedda kwono so ate tattoo terina kyemeaninga nze nnyo kiryawo kasita omutima omuntu abeera nga alina omutima okitegeera. Kaizi twetaaga budde tujja kufuna obudde maybe like next year tuweeka abantu speech about this thing ne tusobola kinyonyola ne batakitegeera. Mr.Henrie omusonyiye ku mutima nti oluvannyuma lw'okuddiza omukyala we. Nze wallahi bilahi tallahi nadayira ntya Allah omuntu gwe sirinaako buzibu ndayira ntya Allah. Ekintu kyewasanze nga bwe yakikuumidde bulungi. Olaba otya? Nze siriyo ekwaŋŋamba wasanze kiri kitya? Kubanga ebibuzo ebimu byombuuza osala nawo biddemukko byoli. Osanze abakyala bamukuuma bulungi. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prima Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.